ngera ikizo kisasudde abaleetenyo ne bajja kudduuka ng'olina ne risiiti evudde mu KCC ne bagamba ate ekyo kirala tetuzze kubalirira baliweetinge balabe ssente z'olina okuwa kati ekituufu kyekiriwa yempa mu KCC neene ekyokubiri bannannyini bizimbe mu Kampala bw'akeera enkya n'agamba nja kwongeza n'ayongeza nga bw'ayagala yeesituwakira etteeka erijja n'amaanyi mangi tulina endowooza nti nannyini kizimbe amala bbanga kyokkugoba ku dduuka lye ng'alyetaaga oba ava bujeeri n'agamba kusaawa eno njagala dduuka lyange lyamuke nzema webale nnyo Makolo Kavuma ngenda kwatayo basatu abalala tubagatte kwoyo hala wangi sebo kuweereza kale sebo mbufunze nnyo mufunze era nnyo nti samani bwayita mulakimo wandeka papa wanga bulijjo omukulu mubuuza ekibuuzo kimu mu bufunze obw'ekitalo nti abapangisa tulina bwe tusobola okwekubira enduulu wonna naddala mu bibiina bino ebitabagana z'abapangisa ne betuyamba ku nsonga z'abalandiroodi bano nga tebannaba kwongeza bizimbe byabwe lwaki tebasooka ne batuwaayo ebbanga lya myezi ng'esatu ne bagamba mu myezi esatu mwetereze tugenda kwongeza ebizimbe bino tewali biteeka libakwata mulakimwe bwayise mulyakimwe bwayise babiri abasembayo tubeere nga tuddamu abo ate twabuke Simba nkubaze naawe nkubaliddeko omu ku abo benkutte kati asembayo akuba ku 078727338 tokuba eyo tetugenda gikwata eyo tugiweerezaako message eyo weerezaako buweereza message Kimbo abuuza nti abantu ba bulijjo baina right okuproposing etteeka ne ligenda mu parliament oba ffe tetuyina we tukwatira mubaka ne tumuwa atwaleyo etteeka mu parliament ddamu abo abalala okusookera ddala muganda wange Makolo Kavuma URA ne KCC enaddala e Kampala wano ogambye oluvannyuma lwa income tax bajyaseesinga engeri gy'obeera ofunyemu ssente kubasinziira kunyingizaayo kwebasinziira okubalirira income tax gy'obeera ofunye kati yo KCCA nga bwe nabagambye nti license buli business yonna ebeera etandika babeera balina okufuna license oba okoze saloon olina okufuna license oba okola ngato ofuna license oba okola bya busuubuzi ofuna license mu business yonna naye nga waliwo schedule yo government gye yateeka mu tteeka liri era mbajumbiza abatalirina waliwo etteeka lye bayita license act buli omu liraga kikyolina okusasula era ne mu bbanga ki wabula KCCA egenda ahead kubanga abasuubuzi bangi bajja ne basuubula ne bafuna ebintu ebyenjawulo etteeka libawa obuyinza okugenda mu maaso n'okunoonyereza nga bazze ku bizinensi yo kubanga abantu bangi balimba n'agamba nti nze nasuubula kino nga ekigendererwa kye kusasula musolo mutono KCCA egenda ahead neetuuka ku dduuka lyo nesobola okulaba engeri gy'okolamu bizinensi yo lyezitambula esobola okusinziira okwo neegamba nti walimba era n'ekimu ku bigireeta wansi kukakasa oba omuntu gwe yaregisteringa eyagamba nti ali ku kizimbe bwati namba bweti ddala yali okwo oba okozesa license eno emu gendano oba okozesa omusolo gwe gumu n'ogenda n'ogusuubuliramu n'ewalala ku nsonga y'okugoba abantu bizimbe nti eriyo wagambye okusinziira ku zensasula nakunyonnyodde dda nti the moment ng'osasula omwezi gumu landlord ng'ogwo omwezi gw'osasudde nga tetuli mu March kati March 15 bwe mbanga nasasulanga lumu March nensasula omwezi guno gwa March landlord bwabanga ayagala nve mu nyumba ye mu April notice ayina kugimpanga lumu March nenvamu nga 3 mu lumu obanga 3 March obanga lumu April yeyo gye bayita notice y'omwezi naye obeera olina okugisasula
era kibeera kyanjawulo era nakiwulirako ennaku ezo nga era nakyo kimenya mateeka wawulirako ku byali wali ku bazanya nengo amaze okusolooza abantu emyezi 3 wabula onazze oluvannyuma n'agamba nti anze muddemu nze biri sibibala olabira ddala nga waliwo okunyigiriza obuzibu bwe tulina ne bannaffe abasuubuzi nti beewala nnyo okugamba nti bizinesi baziggale bafiirwe era ng'okugamba nti ensonga eno kangitwale mu kkooti kate landlord nze edduuka bwe liti n'alijjawa bwe aba alingobyemu nti ishu y'okufollowinga amateeka n'okugakwasisa e Uganda wano ekyali nnafu nnyo nti omuntu mu kifo ky'okugamba nti bizinesi yange oba ekizimbe okigadde ng'omenya amateeka n'olw'ensonga eyo nfiirizza bwoti kankutwale mu kkooti agamba kakati ekidduuka eddala n'alijjawa naye ng'ekyo kyennyini kyabeera akoze ng'okugamba nti nno atansasudde kubanga sente mwazi wa muntu mulala naye nga baazimuwa olaba naye gwe n'ogamba nti mulina okuddamu okusasula kibenya amateeka bwe nkugamba nti ebbanga eryo yali mu management genda obanja oli wabula tokomawo wange era ekyo nakyo osobola okukitwala n'obakwata abantu babiri kati oyinza okugamba nti oli yafa okwata estate ye n'ogamba nedda waliridda walinga otusolooza ebbanga bweriti nibaleeta nibateekako n'ekizimbe erinnya bweriti kati gwe waliriddawa asembyeyo oli ekyokuproposinga etteeka mu nkola ey'amateeka mu nsi yonna etteeka teririna kuva waggulu nerijja nerigwira abantu mu nkola eya bulijjo etteeka obumu ku bukwakkulizo obwa characteristics g'amateeka mu nsi yonna gabeera gazze kuyamba bantu mu bufunze gayina kuva eri bantu ne bagamba mutuufu twetaaga etteeka bweriti nerigenda neridipetingibwako balinza okutandikira mu local authorities ez'enjawulo nerigenda mpaka mu parliament nerisooka lifuuka etteeka naye obuzibu bw'amateeka g'ennaku zino kati wawulidde ekyokujja emyaka ku 18 okugenda ku 45 kyavudde waggulu kati bagala kireeta bakiteeke kubaki kuba tebayinza kitunda sebo tonakiwulirako kasitanakiwulidde naye kati nkugerezaako ekyamangu suubira nti bayinza okutuukaawo nkugerezaako ekyamangu sebo n'ekyokugjawo emyaka nakyo gye kyatandikira tekyatandikira eno wansi era kyatandikira waggulu nekijja nekigwira abantu kati akitandika wansi akitunda atya kigende mu parliament olindoza kyabuuza abantu dimandi y'abantu etteeka lirina okuba nga lyetaagisa mu mbeera eya bulijjo walina okubeerawo dimandi y'etteeka eryo ng'abantu balaba nti etteeka lyetaagisa era ne liproposingibwa ne baliwandiikira ekiba kisoboka ne bawandiikira minisita gwe kikwatako oba ne bawandiikira ne speaker n'akiwa bamemba ba parliament ne wava bamemba ba parliament n'aleeta private members bill oba attorney general n'ajja ne bill ekwata ku tteeka etteeka lirina kuba nga liva eno wansi mu bantu neryoka ligenda waggulu wabula si kuva waggulu nerijja nerigwira abantu gekamu ku characteristic y'amateeka amalungi si buli abantu abawuliza ba radio Simba abalungi sina bingi naye mbagaliza bye munjagaliza abantu ba Mukono North mbatumidde nnyo enkyaba Kabembe tuli fenna eyanzanyo neyanzeeka ampuliriza Lutindo tusinkane enkya mugasimbagane ne bannamawulire Coke Studio season ey'omukaaga ekumiwo nate n'olukala lw'abayimbi abanakubira omuziki nate tosubwa Lilies, Vic Famaika, Harmonize ne Shiba buli lwakutaano kabeera kabaga ka Coke Studio n'olw'ensonga eyo kuŋŋanya mikwano gyo mufune ka Coke munywe nga bwe mulaba abayimbi bammwe abaakabi ku NTV, NBS, Sanyuka TV, Fest TV, Record TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro oba ku Spark TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddiddwamu Coca-Cola Taste the Feeling. Sunday newedde abantu bana bafuuse ba miliyoniya mu kazanyo ka Super 3 tosobwa okuwangula obukadde 4 mu Super Jackpot Sunday eno wandiba gwenda mukisa ennusu 10 z'osiba zaali kufuula miliyoniya oba osobola okuwangula emitwalo 2 mu dakiika 10 zokka ate nga bw'olindirira okuzanya mu Super Jackpot gwa MTN nyiga star M65 star 33 hash ate gwa Airtel nyiga star M65 star 33 hash yingizamu ennamba 3 ez'omukisa lekawo akabanga ozeeko Simba yingizamu sente zoyagala okusiba nga ziri wakati wa nusu 10 n'emitwalo 5 zaala takkirizibwa batanaweza myaka 25 ate nga yalibeera obulabe eri endowooza yo. Amawulire mu bufunze gaagano ku Radio Simba. Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Luboggole Simba.
Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akagisaawa 2 ez'ekiro mu bufunze. Okulonda kw'olukiiko olukulembera abayizi kutendekere kw'eri Makerere kwetobeseemu vulugu oluvannyuma lw'enkambi zonna okukulumira enkambi y'ekibiina kya NRM okwenyigira mu kubba obululu naddala mu ssaawa esembayo. Ate abayizi kutendekere kw'eri Makerere abasoba 30 baweereddwa ebitanda mu ddwaliro ly'ettendekero lino oluvannyuma lw'okwewenyula emigobante okuva eri abajaasi ab'eggye UPDF. Abadde bawenyula emigobante be bajaasi b'eggye UPDF abambala enkofiira emmyufu abayitibwa military nga bano bayiiriddwa ku ttendekero lino okukuuma akalulu awamu n'okubaawo nga bawenja akalulu mu lunaku olusembayo. Ate olukiiko olufuga ekibiina kya Uganda Federal Alliance UFA lugobye omukulembeze w'ekibiina Betty Olive Namisango Kamya ng'ono akulira mu gavumenti ya President Museveni nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala. Era ekibiina kya Uganda Federal Alliance kinenyamu ku bammemba b'oludda oluvuganya gavumenti bagamba nti beerumaaluma olutatadde mu kifo ky'okutunuulira omulabo omu. Eyaliko omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winfred Kiza avuddeyo nako okulumira Parliament olw'okubanga yeekwekwa mu nkwawa ez'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM National Resistance Movement. Waliwo ne bannayuganda abamu abavumiridde enteekateeka ya omuyimbi Joseph Mayanja eyakazibwako erya Jose Chameleone okuvuganya mu kulonda kwa bonna okubindabinda okwa 2021 ku kifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala. Abatuuze b'okukyalo obusiikiri kiri ku Semuto Road Municipal y'Enansana mu district ewa Kiso baguddemu endiisa bagudde ku mulambo gw'omugoba wa bodaboda ng'attiddwa abantu abatannategerekeka omulamu ne bagusuula ku mabbali g'oluguudo olwa Semuto Road. Ate n'eggwanga lya Uganda lyegasse ku mawanga amalala okukuza olunaku olw'eddembe ly'Abannayuganda okubanga bakozesa ebintu eby'enjawulo oluyitiddwa Consumers Rights Day. Ebisinga ku bino tugenda kuba tebatuusaako mawulire gaffe agaddako. Nyongera okukujjukiza nti amawulire gaffe gano Airtel yegakutuusaako. Airtel ekwaniriza mu Uganda empya ne Airtel Internet edduka ku misinde egy'eyiriyiri eri buli muntu era buli wantu. Ate era Airtel ekwaniriza ku 4G network etavaavaako ne bw'oba mu kyalo ne bw'oba mu kibuga ne bw'oba wantu wonna weenire 4G network ya Airtel obenga oyanguyibwa. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa Airtel the smartphone network. Era kika ziri 5 zizakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro. Gega badde ag'essaawa eno mu bufunze tudingayente ku ssaawa 3 ez'ekiro n'amawulire mu bujjuvu. Nze Amina Nabule Kajimu ekiro ekirungi. Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba nga gakutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones.